Nate tukomyewo mu katabo kaffe akamanyiddwa nga Zinunula Omunaku, era tuli ku ssuula egamba nti Mbulira mu kibira. Mbulira mu kibira. Essuula gwagoberera akatabo kano muganda wange omanyi bulungi tuli ku ssuula 15 emanyiddwa nga Mbulira mu kibira. Twasemba okulaba nga Zinunula abulidde mu kibira era nga embeera emutabuseeko oluvannyuma lw'okuba nti baali bagenze okusinnya enku n'abawala b'ekitundu. Bwe yagenda okwagala okunoga ku mboosera z'amatungulu, ekkubo ne limubula n'agenda asumatuka ekigambo nti abaffe sibanga mbuze. Ate nga mu kibira mwe yali ali akaseera ako baali teboogereramu nti mbuze. Bw'atyo nno n'abulira ddala. Tulaba nga amaze ennaku eziwerako mu kibira ezisukkamu 3. Era twasembayo nga tulaba nga awatanyizza obulamu okusobola okulaba nga abeerawo. Bwe yagenda okunywa ku mazzi n'agwa mu kibira, n'agwa mu mugga, era oluvannyuma n'avaamu n'enyululamu n'addako ebbali mu kisiikirize yeebake. Naye bwe yagwawo n'aloota ng'enkima zimulonze era nga zigenda zimuyimbira ennyimba. Yagamba nti kumbe abantu b'ekitundu baali mu kusamba kibira nga bamunoonya. Tugenda tandikira we twakoma ku ssuula eno 15 ekitundu ekyasooka, tulabe waayo tugenda okukoma olunaku olwaleero ku ssuula eno 15 ekitundu ekyokubiri. Agamba bw'ati, ngenda kuddaho katiini nnyo nsobole okugatta ekitundu kino ekyokubiri ku ssuula 15. Awo otulo we twansanga ne tujjawo. Ne ndoota nga nfudde, banneetisse ng'enkima zigenda zinnyimbira, ate bwe zikuba enduulu n'emigalabi n'ebirala bintu katyole bityo. Kazzi olwo abantu baali mu kusamba kibira bannoonya. Bino mikolo bye yannyumiza ebyaliwo eka. Nga nze mbulubuutira mu kibira, ye bwe yadda ne nnyinimu abawala ne babategeeza nga bwe mbabuliddeko mu kibira, era mikolo yantegeeza nti teyeebaka. Bwe yawuliranga akakuba ebweru n'awuliriza ng'alowooza nti mpozi anampulira nga mpita nga nkomyewo. Naye bambi okutunula kwe enkakaba kwamufa bwereere. Ku nkya nannyinimu ne mikolo ne mmeeya ne bajja mu kibira bannoonye. Tebaalwa ne bagguka we naliira ku matungulu ne bankoowoola nga nkima zibaanukula nga zibinuka. Ne batambula olundayandaya mu kibira naye ne bambulwa. Ettuntu nga limenyese ne balaba eryabajja eka. Ate enkeera ne bayongera okunnoonya era ne bambulwa. Ku olwo baali baweranga 6 kubanga baafunirako ab'omuliraano okujja okubayamba. Ku lunaku olwaddirira ne batwala amawulire embuga okwanjula nga bw'embuze era ne basaba kuyambibwako. Omwami yabeetunuulirira mu mutwe n'abafuulira obugere nti mumuleke ekibira agira akyakyetegereza. Bwe balaba ebadde esuubirwa obuyambi efulumyeyo bassi ne beesiba 2 kunnoonya, n'ab'emikwano nga bwe babasuula omukono. Olumu bagguka ku nkulukuunyo y'omusaayi n'obufiififi bw'ennyama ne balowooza nti ensolo nze gwe zaagajambudde, naye bwe bekenneenya ennyo ne balaba ekinuulo ky'enjiri n'oluganja lw'enjobe, emyoyo ne gibakka. Ku lunaku olwokutaano omwami n'agenda okukyalira mukulu we ku by'okubula kwange ng'asuddeyo gwa naggamba. Mirembe yamulengera nkoona n'agenda eri omusigire n'amunnyonnyola byonna. Omusigire teyali mubi, n'amulondera abasajja abeesigwa nga 10 n'abamuwa. Omanyi omusajja oyo yali assa omukago ne kitaawe wa Mirembe nga tannafa. Ne bannoonya olwokutaano era n'embula.
ku lunaku olw'omukaaga lwe banzigukako beesalamu ebibinja ekibira balyoke bakitalaage era ne balagaana nti abanaasooka okundaba banaakubira bannaabwe wuuli. Ku olwo Mirembe naye yeenyigiramu yebba nno bwebbi era akabinja mwe yali mwe mwali Mikolo ne Mmeeya n'abasajja abalala 3 ke Kanzuula. Kyali kirungi okunzuula ku lunaku olwo kubanga abantu baali batandise okwesuna nti oli tumuleke takyalabise. Mbw akabinja ka Mirembe kaba kawummuddeko mu kizikezike, Mirembe n'ajjukira nti ye bannange omwala gw'omugga oguyita mu kibira kino guli luddawa? Ko omusajja nti obuuziza Ssaalongondeku ate gukuli walawa? Ag'amazzi agayira togawulira? Ye teyaddamu kigambo wabula yasituka busitusi n'abagamba nti mujje tunoonye ku lubalama lw'omugga tulabe, si kulwanga enkalamata yamukutte najja kumuggaamye ku mazzi. Bonna olwo nga bamugoberera. Bwe yagguka ku mwala n'agugoberera ng'aserengeta. Naye bwe yawulira enkima nga zisekera oludda olw'ekyengulu n'afunyamu n'abagamba nti katusooke tunoonye n'engulu. Era tewaali amuwakanya. Ne bakyuka ne bamugoberera. Mikolo yagamba nti mu kaseera ako Mirembe yali ng'akirako engo etaamye, mbu nga teyeebalirira, anti mbu ne bwe yalabanga awali enkanaga ng'amala geefubitika. Era ekyo bonna abaali mu kabinja ako kyawagira nnyo amaanyi gaabwe nga gaagala okugenda nga gasereba. Nga batambuddeko okumala akaseera ne baguka ku lukakaba nga terwaŋŋangika. Ye Mirembe awo we yakuba omutwe, banne ne balwetooloola. Mikolo agamba baba kugguka bati erudda w'olukakaba olwo ne balengera Mirembe ng'adduka alaga awali omuti, enkima kwe zaali nga zitunula wansi zikungiriza. Baamusanga nkutte omukono akaaba. N'asitula amaaso n'atunuulira omusajja eyali atukula omutwe, newankubadde teyayogera naye. Ekibuuzo kye kyeraga kyokka ku maaso ge. Omusajja n'akutama n'awammanta entunnunsi nga bonna bamusimbye amaaso. Bwe yabbulukuka n'agamba nti akyalaba. Bonna ne bassa ekikkowe ne bakubira bannaabwe wuuli. Bwe baakuŋŋaana ne bantwala eka, ye nnombe nga nali wala n'ensuku. Namalira ddala ennaku nga sitegeera bulungi bya ku nsi. Naye olwali olwo bwe nazuukuka nga ndaba Mikolo ali awo ayimiridde. Omanyi bankuumanga mu mpalo ne Mmeeya. Olw'eggulo Mmeeya n'aleeta Mirembe andabeko, era yasanyuka nnyo okulaba nga mbeteggera, naye nga nkyali munafu nnyo. Okuva olwo ne nzisuuka mangu. Bwe nasuuka era nga mmaze okuwulira omwami bwe yanigguukanga ng'awulidde bwe mbuze, ne mpagirira nnyo okuyiga okulwanyisa amafumu era neeyongera okumwekeka. Waliwo ekyekango ekyatutuukako nga kyenje nzisuuke, naye ate kyanfunyisa emikwano mu bavubuka abamu n'abawala b'omu kisaakaati. Omwami yalina ebiraalo by'ente bingi nga mwe bamugira ente ez'okutta. Olwali olwo ne baleeta ente ennume nga bagijja mu kiraalo ekimu yakutta. Ente eyo nga si nte, leero gamba nti nga mbogobugogo. Baba bagiserengesa mu bbaagiro ne yeesimattula ku babaazi ne balaga enkoggo, n'etandika okutomera buli muntu gwe yagwikkirizanga. Oluvannyuma ng'emaze okutta abantu 3 nga n'ab'ebiwundu ewezezza, omwami n'alagira bagiyiggise mafumu n'ebitimba. Obuzibu obwaliwo nga tezigika, anti nga terina nfo yankalakkalira weebeera, wabula okusamala obusamaazi mu byalo byonna ebyali okumpi.
kale nno mba ndaalaatako olw'eggulo okumpi n'embuga y'omwami ne nnengera abawala b'omu kisaakaate nga bagenda okuyunja batambula nnyini beerinnyako okugenda okukebuka nga ndaba ente empitako emasuka butego. Munnange atemye alwawo okugenda okuzimukiriza ng'egudde mu bawala b'embuga ebagoya. Ne njagala nziruke naye bwe nalaba nga tewaliiwo musajja kumpi wa kubajuna ne ngenda malega wadaawadako gw'ate yali eremye abangi. Olwo nno ng'abawala yakatomera basatu, omu emumenye embiriizi bbiri, omundi emuwumugudde ekisambi omusaayi gutiiriika, omulala emumenye omukono, bonna bali awo bavuya. Nayo endusu zigiwa ndagala. Bwe nagituukako ne ngikuba omuggo. Bw'ekyuka eti ekangalala ejjentomere ne ngikuba ogwokubiri mu nkwakwa ya kkono okugwa wali nga nkalu yajjo. Abantu bangi abaawulira olwali ku njovu ekavumba, lwali ku ntono ne beesomba. Nali neeseebulula nziruke, abawala n'abantu abaasookawo ne bantaayiza. Era akaseera katini nga kayiseewo nga sikyalina nawe mpisa kigere, abantu ne banzengerera. Waliwo omusajja omu n'asibako banne bonna n'abategeeza ng'ente eyo bw'ebadde ebamaze obwoya ku ntumbwe era nga bwe yanyaamizza gundi ne gundi. Ate ng'omu bwe yamwekweseza mu buziizi, omundi n'emuwalampya ejjirikiti n'emwekukumya mu luwooko. N'amenya amannya nkumu nga n'agamu ku g'abantu b'omwami mwegali. N'amaliriza nti singa tabadde muvubuka ono ndaba n'olwaleero twandigubidde bwereere. So nno mu butuufu nga okugitta yali ekooye nga n'enjala egiriko. Abantu nagezaako okubannyonnyola ebituufu nga tebaŋŋanya, bawowoggana buwowogganyi n'okunneebaza. Kino kyanyiiza nnyo abaana b'omwami. Akawungeezi ako Mirembe yajjako ewaffe okunneebaza n'ambuuza nti "Omutono ate omuto bw'otyo, amaanyi agakuwala gati ogajja wa, agali kuwalanyisa ne bakututtira?" Yalaba nsirise n'agamba nti "Owange Meeya, ekyana kyo kino lwaki kirina ensonyi kiti? Singa si maanyi ago ge kirina gwe wandisaanidde oba omusajja kyo kibe ekikazi. Se kirina ensonyi kiti?" Nze saamwanukula nga simanyi kye nnyinza kupaatiikawo awo. Anti n'amaanyi g'agamba nze nga sigeewuliramu. Tugenda ku ssula y'e16 egamba nti Mulanga ajja. Mulanga ajja. Eno y'essula yaffe y'e16. Akatabo kaffe kamanyiddwa nga Zinunula Omunaku. Akatabo kano kawoomu ebitoogerekeka era ayongera bwongezi kubanga okawoomerwa nga olaba videos zaffe zino n'ozimalayo owulirize akatabo kano. Osobola okusaaka akatabo kano ko ne kazannya n'osigala ng'okola emirimu gy'emirala n'owuliriza kawulirize wano ku YouTube. Era osobola n'okuteeka komenti wano mu comment section n'otubulira akatabo koyagala tuddemu okukusomera. Tuli katabo Zinunula Omunaku essula y'e15 bwetyo bwegenze ebadde emanyiddwa nga Mbulira mu Kibira. Tugenda ku ssula y'e16 egamba nti Mulanga ajja. Nze muzzukulu wa Mugema Kabuga Peter, Ssaabasajja Kabaka, omutego bali ensimbi n'ebikomo, omwana wa Muteesa, empalabwa mutaddibwamu Cuucu beene, nantalinnya mu kateebe, Mufumbya Ganda nantabalirira batyabi, awangaale.